Akogera nkwaniriza ku BBS Telefina ezisinga zonna. What a statement. And indeed, yezisinga, no doubt about it. Credibly, we are the biggest TV in town now. Era atatulaba simanyi kyolaba. Naye abatulaba mwebali kutuwagira, mwebali kuwagira Buganda, mwebali kuwagira bintu bye tukola. So mwongere maaso okuba nti ne products zino zetu advertising muzikuba muzinywa muzimaleyo okitegeera gwayagala okunywa ku ka club beer oba ka Mirinda oli okay okirizibwa genda atoka nyume okalire ku okawomerirwe kwali ku M4 hotel Bulaga then singa ekirowoozo kya kugenda ko Bulaya at any time no kifuna oba kutwala mwana bamuzukulu mulete ku Skype in wewala abafere abazze bababba ababalemeseza obulamu nga bababba obusente ate nga oluusi oba oli awo ke kasente kuba oteeseteese ogenda okyusa obulamu kale tubadde tulina emboozi ya bannaffe bano ba Bizonto. Dr. T ali mu Bizonto mujjukira they started that comic group gye bayita Bizonto. Yes, yayawukana kigambibwa ekimu ku kyamujjamu nti baamugobanga bagamba ayitiriza politics mu kibiina kati engeri gyalaba nti ne Bizonto kimu bibiri bali ku politics lwakuba nti bali ku ludda oluvuganya nti kyekyamuwaliriza n'agamba kankomyewo ekibiina kyange ekya Bizonto naye nga ku luno sirina Ssaabazonto naye nga ndi ate nga ye representing NRM. In that sense, how is it going to fare? Byonna tunnyonnyodde katumulabe ne venture eno gy'atongoza olunaku lwaleero. Bamulese abawabira. Kyekyo ddala ffe tuzze n'awabira abanaffe bafuutu soldiers. Nze Dr. Tiamala Omugogwa Musa. Okay. Nja kutegeeza abawagizi bange bonna nti ekintu kye natandika nagenza okulaba nga kyonooneka. Ng'ate nkyaliwo. Abasajja baŋŋamba nga bangoba nti bagenda ngenze mu politics. Mbu tebaagala politics. Mbu bakolera ab'NRM ne bakolera n'abaki n'aba Bobi Wine. Mu mbeera eyo ne baga nti bo bali neutral. Ekiwaki basazeewo okutambula bokka mbu baagala kukola bintu nga tebinyina gwe binyiiza. Ne bannayuganda mwenna abanda abayukani musobola okugira kino nti Bazonto leero bakola ki byabufuzi byokka. Otuuse ku masengere. Ne ngamba nti minzaani ngenda gibalansinga obanga bagenda mu Nuupu nankankomewo ne Bizonto bya Museveni, Muhoozi, Salimusale ne Hamu. Kubanga gwe bw'oba olowooza nti mu Uganda tewali bawagira Museveni bw'alondi bwabayo obukadde obwo obumuwaaka olwo obujja tulaba. Bizonto biri bye wali olimu wayitibwa gwe wabeera obitandise. Nze nagenda ku Radio Simba ne mbapoloota ne mbaga nti bamawulana engeri gye bakolamu ebintu. Abantu bajja ebintu ku Simba ne babitwala ku stage ne babikozesa. Ate ffe nga tukyaliwo abalinamu ensigo ya Radio Simba mujje tugende nengende wa Muhanji ne muga nti Muhanji sente ze mbadde nfuna katubale nti nze nkoze sente ze mbadde nfuna otugezese zoba okola ki otuwa bakole mu kifo kyange. Okay. Nga Dr. T nenzija ntu performinga the rest is history. So kati ne twakkaanya ne bagenda ne bagamba ensi nti ayo NRM ate ffe tetwagala kubeera political, we are doing something neutral. Ne mbaleka biri bya Nuupu genda okebere page yaabwe yonna ku TikTok ku Facebook na YouTube. They are doing typically politics. Naffe katusazeewo ku balansinge Yoweri Museveni, Hamu, Salimusale, Anita Amongo, Bebe Kulu, Eddie Kenzo, Hamis Kigundu, Tayebwa, General Weiso, abakulu bonna mu government bino Bizonto byabyo. Ne bali ba Nuupu bantu gali maanyi ga bantu. Katulabe ati yagendo salawo. Katobesinga ku kinti bano bote bakuveemu. Baliwa. Bano era wabesinga bali basajja bakulu. Bali bakulu omuntu alina ekiwalaata we beegatta ne bannenga bana. Bayi kwanze nali muto ku by then nalina emyaka nga 28. Okay. We twayawukanira. Kati noza ne batuula bali baagala kunyingiza Luminati simanyi. Kubanga bonna banatya okukola ki? Obala bali mu retirement age. Era Bazonto babagamba nti Museveni mukadde. Bo bakyakola kyeje emyaka omuntu obeera wakanga olera bazzukulu ne bambadde agajoowowe kati bano baana bato. Dr. T otetenkanyiza bulamu buno naye Mukama akikubalire one day one time. Kale katulabe Bizonto ababiri ono wa NUP ono wa NRM, especially when we are getting into this political
space now. Elections are around the corner, so let's wait and see. Now, waliwo abakulu Asuna Ben ne Lili Puzzle emabegako beewalabulamuko buli omu n'avuma munne buli omu n'akola munne biki naye bareconcilinze era oluyimba luno lwaba reconcilinze wabula mu byonna mwebale kuwagira Lili Puzzle enkudi omusajja yafunako akamotoka karawuumu ne kagwa kabenje nazzaako paso kati abadde ali awo Mukama n'amuyiwamu oluyimba nkudi okumanya muwagidde era ebibala bya nkudi tutandise birabako. Lili Puzzle yaguze emmotoka eri ku UBQ mpya sana era teyevuma kuba nnyo